about the persecution of critical or radical music. There is no involvement, indulgence. Wano mu Uganda tulina general yaffe Kadongo Kamu yabanga y'abasajja Abaganda abayagala nti nyimba kwewummuzaamu biki nejjanga ejjamu ssente. Gavumenti zino ez'ensi zino ez'obwannakyemalira ze tulimu zitunuulira nnyo sectors ezo eziwambya abantu. Omuntu anyumirwa nnyo omupiira nti katuguyingiremu nagwo tugutte. Omuntu anyumirwa nnyo music katubavuwaze abagundiivu tugaggawaze abalinga abatalina kye basobola. Yobola wetunuulira bangi atasobola music naye ng'ate ye mugagga. By the way, I've seen many of them, yeah. Yeah, nsobola okuwa example nti bonna be tulabanga basita basebatabaani bw'ogenda n'omutuukirira kati akaaba n'amaziga. Atunuulira obulamu bwe yakolamu ssente ne bamutegaatega biddiiru ne bamuwola ssente be bamu aba state ne bamusuula. Era be bamu be bakyanga bino bimatatu byolaba nti. Nga bw'oba otunuulidde abayimbi abaliwo oyinza n'ogamba ani asinga Sebatari. Yeah. Weewuunya n'okwewuunya kubanga vocals ze akyazikola akyasobola okuyimba. Obuyiiya yes. Nabadde ndaba Kajubi Kibijjigiringa anoonya yagaladdeyo na mu profession ye kuba musajja musomesa. Naye ng'olaba art industry ekintu ekyo nayagala nnyo kyogerako mu bugazi bwakyo nti Uganda eno oba ensi ezaakona ze bayita ezikyakula. Nze nziyita zaakona lwa nsonga nti zino ensi zaffe zaali waggulu. Yes. Zadda buzzi mabega. Era oli waŋŋamba ezikyakula ekigambo aba akyusizza kikyusi. Oli mutuufu bwe tugamba nti kyakona kwawe bagamba nti oli eri Saudi Arabia fe abaali babawola Abasingapore twali tubasinga. Bungereza yagenda okujja ano n'egamba ano abasajja essali baliko bali ku Japan. Tuli mu nsi ezaakona ezaaziŋŋama naye nga twali twakula dda. Kati ensi ezaaziŋŋama zino social capital aba munafu. So nga mu nsi ezaakula ziri bino ebintu bye twogera eri abantu ne babijjamu okuyiga. Tewayinzanga kuba mwavu ng'osobola communicating eri abantu ne bayiga. Social capital yabanga converted into economic capital. Kati bw'otunuulira ebintu ebyo nti omuntu ayimbidde mu kikaali wali teyeetaaga gavumenti kumukolera mboleera nti ate ono tawagira projekiti simanyi ate ono wa projekiti nga various division zimu eyo beeyawuleyawule tebyetaagisa. So umbrellas or associations ekigendererwa kisi kyakugatta kyate kyakwawulayawula. Era kati bino bye bakola sono bipredictinga emyaka ebiri nga tebiri nawo kubanga gwe weetaaga ki omuntu oyiiya oluyimba lwo kuva mu kyowulira n'ekyoyagala omuwagizi waafune. Kyokka ate gavumenti ekufunye ekuwadde ne script nti oluyimba nno ng'oluwandiika sinziira ku kino na kino waliyo n'aluwulirizaamu. Ebintu ebyo bya kisiru bwe nnyinza okubitaaminga. Baleke nasooka nti waliwo akakiiko simanya kanobeerawo kawulirize zanyi script oba olina oleeta script yo simanyi script y'omuzannyo ebyo byonna tebyaliyiseemu naye okuyitamu kwabyo biyitamu kubanga tubowinze down kuba n'abantu nti weetaaga omusaala omuyimbi nti nga Bebe Cool weetaaga omusaala oguva mu NRM sima buli mwezi ne weebuuza industry eyatandika erikyama wamala basebaduka empagi ezaakola music ne leero ffe gwe tuwuliriza ffe yatufudde kye tuli bantu bangi akusanga abe omusajja mugezi naye kati amagezi Katonda akuwa naye olina okugapolishinga nti Katonda bw'akuwa amannyo gatukula ameeru si yadde ate n'agasenya. Ekintu kino kikulu. Ebintu bino yes bitandika banga ki ebya associations bino era ng'oggyeko era gavumenti ebuuka etya okulaba nti now we need to okubeera nga ne art industry kuba nalabanga abaali bagirese nga tebagirinako anti baamala kulaba music bw'ogiraba nti etutta abavubuka industry buli ajja nga talina kyali afuuka someone. Kati be baagala okuyitamu balina abantu bangi balaba baartisti bano nga ba role models baabwe. So nga ate abantu bano be bandiwadde ba leaders be bawa bandibasomesezza ne leadership skills. Yogenda n'olonda omuntu n'omugaa nti yakulira abayimbi naye nga engeri gye yanakyalingibwamu yeetaaga ogenda ku UMI
simanyi oba kati weri oba yagwa the Uganda Management Institute wano Jinja Road simanyi oba bizimbe oba ekyakola wanditutte abantu bonna abo very active yo kati njagala tujje ku kintu ekyoyogera eno byali bya EPOME abantu badde babimanye bya Uganda National Musicians Federation abantu nabanyonyola nti federation tanenyongera okujjukiza nti gwe eyetaaga of course abagenda okusigira langi mu ggwanga Uganda ali mu kibuga Kampala ali eweru eggwanga nenga business zo zikolera mu ggwanga Uganda osobola okwekwata banafa ba Ebenezer Painters basanga mu kibuga Kampala era basokubeera nga basiga ekizimbe ky'olangi okwetoola eggwanga Uganda wonna ojja kubeera nga owuliziganya n'omukulu Lule Joseph ku namba z'essimu ezo okubeera nga mukwatagana bulungi nnyo asiga ekizimbe kyo langi egenda okusikiriza buli muntu ekuweesa ekitiibwa ekizimbe ekikuweesa ekitiibwa olwa appearance saako n'okuwa look oba face ekizimbe ekigenda okuteeka bizinensi yo ku mutindo ogw'ensi yonna beba Ebenezer Painters. Brand Pro Property Services Uganda Limited omukulu Ivan yantegeezezza nti mwabali e Dubai yes estate sales zolaba butereevu nnyo ziri available osobola okubeera nga naawe alinamu ku ssente bangu yagala lyeso genda maaso okukolera emirimu gyo eweru eggwanga naye mu Dubai n'ensi endala nga UK, USA, saako ne India sofa osobola okubeera nga ofuna ennyumba yes saako n'ebintu ebigwa mu kkowe erya real estate mu ggwanga Uganda osobola ofuna ploti oba ettaka wonaakolera emirimu gyo business oba okulima oba okulunda n'ebirala byonna era ojja kubeera nga obeekwata Brand Property Services Uganda Limited na buli kimu ekyekuusa ku nsonga ez'ettaka ojja kubeera nga obeekwata weetaaga musaveya weetaaga ki buli kalonda yenna agwa mu kowe erya real estate ojja kubeera nga beekwata Brand Property Services Uganda Limited. Second chance for Busoga ye charity drive je tukola ne muganda wange Isaac 1K zera nga twagenda ebugwe ne tukola pilot study bye twasangayo byatwewunyisa nga mbizambira mu programs zitali zimu so twetaaga okubeera nga tuyamba tuzza essuubi oba tukomyawo essuubi saako n'okusaba Mukama Katonda okuwa omukisa ogwokubiri eri Busoga region. Busoga region zezimu ku region zeziri impoverished oba ezisingamu obwavu behind Karamoja era tukkiriza nti tusobola okwataganira awamu okulaba nga tuzza essuubi naye tugenda kukozesa sekita y'ebyenjigiriza era taamu egenda ebulako nnaku ntono nnyo okubeera nga eddamu naye twagala okubeera nga abaana abawala tubatwalira sanitary pads n'abalala bonna tetwagala kusosola nti ate train oba teach a girl child no twagala tubeere n'omugigi nga gwonna guli equally educated. So we are donating scholastic materials, sanitary pads, ne learning materials. Nga bwe tuze tubategeeza so tubeera nga otutuukira ku namba zaffe ez'essimu mwebale already donations that to receiving bannange we thank you so much era tamwe nagenda okutambulako ennaku 2-3 nga tuli bugweri tugaba ebintu ebyo bye mutuwadde era tubebaliza ddala okubeera nga mutulegaseko mu campaign eno. Uganda ey'enkya butereevu nnyo abali ku mukutu ogwa Uganda ey'enkya Isaac 1K Solomon Kawesa ne Aloysius Matovu Junior tubaaniriza mwebale kutugoberera ku mikutu gyaffe gino emikutu gya bannamawulire tussaako information obubaka obuguiding obuinforminga obueducating saako n'obwo bwe tusuubira obumu ku obwo obwentertaining because ze mpagi eziyimirizaawo amawulire the roles ze tulina okukola mu society okubayigiriza okubasomesa okubawabula saako n'okubakyamula oba okubasanyusaamu yes nire muganda wange Mutebi the moving dictionary oba sekanyumiza amansa bwina bamugobera ku Facebook omukundoza ne ku YouTube naye tulina omugata abeere part of the channels ezisaasaanya information baki abangi nnyo mukkiriza nti yes obubaka bwaleeta information gy'abawa it is that critical information era mukanya nti ddala kituufu omusajja byayogera byebyo bye mutegeera era ebiba zibula amaaso. Leero njagala tukwate ku episodes ez'enjawulo eza olugendo olw'okutta art industry mu ggwanga Uganda. Ziyinza okuba episodes eziwera
nga eri bwe tukola omunnyo oguweddemu ensa mu byenzikiriza nga tulina n'endala bwezityo. So we want to inform you, guide and educate you in different sectors. Tuleme kubeera mu byamyo byokka ne tubeere mu bya art, that is the entertainment industry, yatube dynamic, yeah. So muganda wange Mutebi ono ali versatile, ali dynamic mu sectors zitali zimu. Entertainment is good at that, oba art and culture bwe tutuuka mu mawulire yeeyo sector gy'aba ayinza okubeera good at reporting and writing about, yes, n'ebyobufuzi n'ebirala bingi nnyo, ali resourceful. So of recent wabaddewo ensonga mu art industry, associations zibadde nyingi zize zimeruka ne zigwa, oba abayimbi oba aba art nga balafuba n'okulaba nga beegatta, kyekitutegeezebwa nti balina okubeera nga beegattira wamu okutwala industry mu maaso. Yadde nga bakyogera naye emirundi mingi ebibiina ebibize tebimala myaka nga bisasise. Naye ekikulu kyekyolugendo, cause sectors mpitirivu mu ggwanga Uganda kiteweetaaga kubeera ng'ogenze mu law school kutegeera, teweetaaga kugenda nti ogenze mu ssomero olina PhD okutegeera nti sector zonna ziri nfu oba zaayonooneka, systems they are broken. Teweetaaga kubeera ng'oli munnabyabufuzi okubitegeera, weetaaga kubeera ng'ogoberera bintu n'otegeera. Kaakati ebimu ku ebibadde bisigaddewo entertainment or the art industry before COVID-19 twali tulaba ndowooza ekyalinga eyinza okukiikira ebirowoozo by'abantu. However, COVID wagwereddeko 2020 nga kyalina amaanyi, tugenze okukomekereza nga nayo ne art industry ezinzeeko nayo, yes, ng'ezingiddwako. So njagala tutandika okutambula olugendo luno olw'okugenda maaso okubeera nga tumenyaamenya sectors or systems okulaba nga eggwanga tulimalawo, naye regime engeri gyetambudde olugendo lw'okutta the entertainment or the art industry. Muganda nge Mutebi, obulamu buli butya eyo ssebo? Obulamu bwe butyo mpola mpola. Ensi bw'etyo etukunguza. Okay. Nga tulina okubeerawo tuwangaalira mu nsi enzibu ennyo okuwangaaliramu, ggwanga ezzibu okuwangaaliramu, nga oluusi weetaaga n'okufuna medal okuba nti osobodde okusurvivinga, n'ojja n'oweereza abantu eggwanga ate n'onoonya ky'olya. Ebizibu bye bino buli wamu nga bw'obimanyi. So mu ggwanga Uganda weetaaga omudaali ogw'okubeera nga wooli okuba ng'osurvivinze mbeera eno eriwo. Nkumanyiridde nnyo mu art industry oba art oba mu kisaawe eky'ebyokuyiiya, era okusinga ddala sector eya music, dance and drama, bingi nnyo by'otegeeramu eyo industry. Njagala tutandikire waneeno nga tukampola, tutandike ndowooza ku okwegatta kw'abayimbi oba aba art. Olowooza lwaki kugaanya okubeera reality, okubeera real nga kiri just ne kibeera n'okutuuka essaawa eno nga kiri mu politics ayitiridde omungi, tutuuse tutyawo? Wiiki eyo ewedde nabaddeko e Masaba Bukunji eri mu nkoko njeru gye twaziika Kafeero. Y'omu ku basajja be nayigirako ennyo, be mmanyi nti baatuwanga music ng'agenderedde bintu bingi, entertainment, ng'asukkawo nawo nti akusanyusa, nga yagenderanga nnyo okuyigiriza. Nti bw'ayimba Buladina tayimbye kusanyusa, naye byayogera ebyo imagination ye gye yafuula, kuba he was a complete artist, yali amanyi buli kimu ekivuga biki. Kati nga bwakuwa ensonga ng'ezo, ekintu ekyo kyaleese aluubirira ku oggyemu okuyiga, onyumirwe. Asobola n'okukimagininga n'okwatibwa ennaku, n'akuvuga n'akuzza wonna wayagala, naye nga kyayagala nti wesse mu kiti mu ngatto zaalimu oyige bahandolinga batya situation ng'ezze. Kati twabaddeyo nga tujaguza obulamu bwe, simbadde siyinza butakwogerako wadde tuzze kwogeraku kubanga gye misingi ez'empagi music industry kweyimiridde. Ebibiina bino naddala ebyakati mbiraba nga biri political, nti bwe nkitunuulira ndaba nga
bonaga nti tuwambye obuyinza naye gundi yatukolera katumuwe stage eri asolooza abantu. Kati ebibiina bino nti wadde Kenzo ba presidenti nze ndowooza oba omusasula campaigns zazza kukolera mu kuwudiisa abantu n'abajja ku mulamwa n'abagamba kino muzeeyi oye kati ate n'aleeta project nti bamuhoozi. Kati si kiraba nnyo however much nti kyandibadde kirungi nnyo singa byali ku mulamwa. Tulabye ebintu bino nga bibaawo. Music industry teyeetaaga music industry terina kutambula lwa nsonga nti gondi agiwomyemu omutwe. Abayimbi bennyini nga bali organized batwala ekintu kyabwe mu maaso nga tewali munnabyabufuzi. Music industry yazimbibwa bantu banaku. Ono ati waffe bantu banaku. Kyovola omuntu bwagaggawala ennyo n'okuyiiya kukendeera. Bamudesigninga nga waffe nti talenti omanyi okuwandiika bulungi n'owandiika script yo nga bw'olaba Byron Kawadwa. Owandiika omusaayi gw'abobutiko okutuuka President Amin ebiseera ebyo n'amutta. Art industry eyogerera abantu abo abatalina ddoboozi. Is a voice to the voiceless. Kakati ate bw'ogiyingizamu politics. Mbanze siraba lugendo. Kubanga kugabana bugabanyi Nsimbi wa musolo nti gundi naye bw'ayingira wano ajja kutwala share ye. Tumuwadde tutyo omugaati gwe nti katumuyingize tumuwe naye abe nga yakulira eno. So art industry tena lugendo to olaba ey'emyaka gino, how do you compare and contrast? Simanyi mwaka kigolaba olugendo we yalinga ekyali ku lugendo era eruviirako wandozaawo tujje nga tusenvula mpola. Art industry nsobola okuzzaayo mu 1950s. Eri Wamala eri Shama Lukwata Wamala eyali asoma Evergreen, eyali asoma mu nsi ez'enjawulo, yasoma n'akola combinations ez'enjawulo n'ayiga ebivuga BMG banjo mandolin ne gita n'afuna empapula n'aba muyigirize n'akomawo wano n'abeera producer omu ku TV yali UTV ebiseera ebyo. N'akolanga ne show gye bayita Night with Wamala yabangawo kiro. Ye yasooka okulikodinga oluyimba mu ggwanga Uganda 557 ne lumanyika baluyitanga Nabutono. Nabutono ye yali release ye yasooka. His first single. Kati bw'aluyimba lwayagalwa nnyo Kabaka eyali Ssekabaka kati eyali Kabaka ebiseera ebyo Nteesa Edward Frederick kati bwe yagenda n'amuyitanga mu lubiri asanyuseemu ku Kabaka nga bw'olaba Kabaka Mutebi bwe yayita Palace Adduse. Ne kimuyamba nnyo okututumuka. Naye ate waaliyo abayimbi abayimbanga ku myenge. Twayinanga Ssebadduka gwe bayita jjajja w'abayimbi. Bayimbanga eyo Buddu. Naye nga eri Wamala yasooka okifuula professional. Era ye akugamba bwe yadda wano n'alaba nga Bassebadduka bayimbye n'abataasoma bangi, yali musajja nga ayagala nnyo okuweesa ekitiibwa ekintu kye kyaba akuguseemu nga azalawo abatakikuguseemu. Akankyuse obuyivu aleetemu. Yayagalanga nnyo malidaadi oyo. Bwaga nti kankyuse nve mu kadongo kamu ono nkole general eziri mu nsi ezo zentambulamu. N'ava mu kadongo kamu n'atandika kye bayita Bossa Nova. Kyovula buluyimba lwa kadongo kamu ayina lumu na butono. Yanyiiga bunyiizi bw'abayimbi bano kuba nti yagenda okudda mu nkaaga mu ebiri nga Bassebadduka bonna bayimbye ebika by'Abaganda, abantu bayimbye ku Bwakabaka, bayimbye ku independence. Kati obukulembeze obwo Mufunzi yalinga yagala okweta creating a new era, omujijja omupya, generation empya eri professionalized with ng'agasseemu oba afusinzeemu obuyigirize kugamba. Yayagala nnyo okussa mu layini abantu batambulire ku mutendera gwe gumu n'ensi nga bw'etambula. Akomawo wano n'aba w'amaanyi era ng'obukulembeze butambulira awo. Bekiras Kawalya ne bajja mu Afrigo Band kati ya Papa Mayinja akulembera Moses Matovu. Temwalimu byabufuzi wadde nga Amini yalinga mukyakaze nnyo, yali lifist, yayagalanga nnyo abayimbi. Naye era tebaamuganya kubayingiramu. Yajjanga buzimu Suzaana n'alaba ekivulu kye n'akwanamu oba
abakazi yali nga mukyala musajja wa maama yali Muisiraamu n'abatwala waliwo n'ebe yatwala mu ngeri embi be tulinyumyako nga bakyolaba be yatwala baali mukakasirivu yali omukubi w'ebivuga ate ne bamutta ebyo biriba bya lulala nkulaga engeri music dynamics zezze twist zezze eyitamu okutuuka olwaleero kati bwejja neba nti Abafrica bakoze Africa go yaabwe bava mu Crane Band nga Umbrella ebagatta teriiwo nti oba Uganda Musicians Association naye nga buli omu amanyi ango ye nti nkubira wano nkubira wali awo tewali Umbrella yonna ya unity okugamba nti kino ekibiina kye kigatta bannakatemba abayimbi bantu ebyaliwo abasajja abo baali bagezi nti baamanya art industry ekuliyetingiddwawo bantu ba bulijjo abanoonya emirimu n'okusanyusa abantu walingayo ne baddiikuula baki naye nga bali organized bulungi towulirayo ssente zibbibwe era tebaasembeza munnabyabufuzi bwona agenda n'obuuza nali nyumyako n'abantu bangi nga bajje banitaka wali ab'oluvannyuma abo music yali atambula bulungi okola ekivulu kyo ng'era bw'olaba abantu nti bazze mu kikaali obalana mitwe n'omanya ssente ennaku zino bannabyabufuzi bayingiramu bajje n'ossale olaba omuntu ajjuza ekivulu naye nga talina ssente nga balese baana ku kampasi project gundi yewagira omuyimbi oyo kati musanyuse kusombebwa busombebwa nti ate kati tiketi ezimu zigubulwa ku momo mobile money ey'omutwalo gumu ekitundu egigula 5 bali mu katemba mungi fetwala ebivulu bye tunyumyako byebyo nti kafeera ali Hollywood nakuba shoye teriko munnabyabufuzi bannabyabufuzi bano bapikinze interest okuyingira basabotaginge mu myaka mulembe gwa Museveni kuba nzijukira bw'osoma campaigns za 96 ezo luli eryebadde persecution over critical or radical music luli eri there is no involvement indulgence kyova olaba wano mu Uganda tulina general yaffe Kadongo Kamu yabanga y'abasajja Abaganda abayagala nti nyimba kwewummuzaamu biki nejjanga ejjamu ssente gavumenti zino ez'ensi zino ez'obwannakyemalira ze tulimu zitunuulira nnyo sectors ezo eziwambya abantu omuntu anyumirwa nnyo omupiira nti katuguyingiremu nagwo tugutte omuntu anyumirwa nnyo music katubavuwaze abagundiivu tugaggawaze abalinga abatalina kye basobola kyova we tunuulira bangi atasobola music naye ng'ate ye mugagga by the way I've seen many of them nsobola okuwa example nti bonna betulabanga basita basebatabaani bwogenda n'omutuukirira kati akaaba n'amaziga atunulira obulamu bwe yakolamu ssente ne bamutegaatega biddiiru ne bamuwola ssente be bamu aba state ne bamusuula era be bamu be bakyanga bino bimatatu byolaba nga otunulira abayimbi abaliwo oyinza n'ogamba ani asinga sebatalwi weewuunya n'okwewuunya kubanga vocals zakyazikola akyasobola okuyimba obuyiiya nabadde ndaba Kajubi kibijjigiri nga anoonya yagaladdeyo namu profession ye kuba musajja musomesa naye ng'olaba art industry ekintu ekyo nayagala nnyo kyogerako mu bugazi bwakyo nti Uganda eno oba ensi ezaakona ze bayita ezikyakula nze nziyita zaakona lwa nsonga nti zino ensi zaffe zaali waggulu zadda buzzi mabega era oli waŋŋamba ezikyakula ekigambo aba akyusizza kikyusi oli mutufu bwe tugamba nti kyakona kwawe bagamba nti oli eri Saudi Arabia fe abaali babawola abasingapo twali tubasinga Bungereza yagenda okujja ano n'egamba ano abasajja essali baliko bali ku Japan tuli mu nsi ezaakona ezaziŋŋama naye nga twali twakula dda kati ensi ezaziŋŋama zino social capital aba munafu so nga mu nsi ezaakula ziri bino ebintu bye twogera eri abantu ne babijjamu okuyiga tewayinzanga kuba mwavu ng'osobola okucommunicating eri abantu ne bayiga social capital yabanga converted into economic capital kati bw'otunuulira ebintu ebyo nti omuntu ayimbidde mu kikaali wali teyeetaaga gavumenti kumukolera mboleera nti ate ono tawagira projekiti simanyi ate ono wa projekiti nga various division zimu eyo beeyawuleyawule tebyetaagisa so umbrellas or associations ekigendererwa si kyakugatta kyate kyakwawulayawula era kati bino bye bakola so no be predicting emyaka 2 nga tebiri nawo kubanga gwe weetaaga ki omuntu oyiiya luyimba lwo
kuva mu kyowulira n'ekyoyagala omuwagizi waafune. Kyokka ate gavumenti ekufunye ekuwadde ne script nti oluyimba nno ng'oluwandiika sinziira ku kino na kino. Waliyo n'aluwulirizaamu. Ebintu ebyo bya kisiru bwe nnyinza okubitaaminga. Baleke nasooka nti waliwo akakiiko simanyi akanobeerawo kawulirize zanyi script oba olina oleeta script yo simanyi script y'omuzannyo ebyo byonna tebyaliyiseemu naye okuyitamu kwabyo biyitamu kubanga tubowinze down kuba n'abantu nti weetaaga omusaala omuyimbi nti nga Bebe Cool weetaaga omusaala oguva mu NRM simaa buli mwezi ne weebuuza industry eyatandika Erichama Wamala weebuuza empagi ezaakola music ne leero ffe gwe tuwuliriza ffe yatufudde kye tuli bantu bangi akusanga abe omusajja mugezi kati amagezi Katonda akuwa naye olina okugapolishinga nti Katonda bw'akuwa amannyo gatukula ameeru si yadde ate n'agasenya. Ekintu kino kikulu. Ebintu bino yes bitandika banga ki ebya associations bino era ng'oggyeko era gavumenti ebuuka etya okulaba nti now we need to okubeera nga ne art industry kuba nalabanga abaali bagirese nga tebagirinako anti baamala kulaba music bw'ogiraba nti etutta abavubuka industry buli ajja nga talina kyali afuuka someone kati be baagala okuyitamu balina abantu bangi balaba baartisti bano nga ba role models baabwe so nga ate abantu bano be bandiwadde ba leaders be bawa bandibasomesezza ne leadership skills yogenda n'olonda omuntu n'omugaa nti yakulira abayimbi naye nga engeri gye yannakyalingibwamu yeetaaga okugenda ku UMI simanyi oba kati weeri oba yaggwa wano Jinja Road simanyi oba bizimbe oba ekyakola wewanditutte abantu bonna abo eri active yo kati njagala tujje ku kintu ekyo ky'oyogera eno byali bya EPOME abantu badde babimanya ebya Uganda National Musicians Federation abantu nabanyonyola nti federation oba kyetwandise okufederate nga walina okubaawo ebibiina oba amawanga oba states ezina okubeera nga zeegattira awamu. For instance, the East African Federation kyebaagala okukola ng'ogyeko community Kenya, Rwanda, Tanzania, Burundi, South Sudan, DRC zirina okubeera nga zeegattira ku nsonga zizikiriza zirina obbatwala mu maaso. Kati bw'odda ku kino ndowooza waliwo Uganda Musicians Association ebadde nga ya Sindi biriwo ebirala simanyi ebiina ebirala Uganda Musicians Association ngimanyi nnyo kuba nina mukwano gwange Rwena Nalumansi eyo okusinga yebadde yeetolerwako. Okay, naye kati balonze akakiiko federation waliyo ne Gondi ne Lagadi gyali UNC National Culture Forum National Culture Forum NCF National Uganda National is it UN teriko njiraba ku drone gye bamuwa NCF ng'agivuga dda mu kizungu mulaba emmotoka gyavuga kati ya NFC NCF National Culture Forum President bonna abo banoonyi ba ssente nti Eddie Kenzo Shiba Kalungi Palaso Juliana Kanyomozi abasatu bensomye okusemba ba Vice President tutandikire ku Kenzo. Nze ebintu ebisinga mu bintu bya leadership bino baddeko mu organizations ebyobufuzi nga babasuubiza nti bwe tuwangula kino tugenda distributing powers namwe mube nga mulina omugaati kubanga yenkola yensasula y'abantu kati abantu abo b'osomye bonna bakolerako gavumenti eno gye buvuddeko banoonya ngeri ya kubasiima abantu bonna Lakshiba Kalungi nali mulabe kuva dda nga yakyazina ne mu promotions ng'azina ku rallies eza presidenti myaka gyadda Pius Mayanja bonna abo babadde bakolera bonna bakoleddeko wansi eyo yawamakuba bwe mazikira olimba lwatubonga naawe ya Juliana Kanyomozi yalimu yasi yaggulawo oluyimba olwo ojjukira yaliyo Kasiima ate ne botaalaba baaliwo kubanga ekyo ekintu kijjukira bulungi baayita
abayimbi bangi ne balema kujja bujji mu luyimba bangi bootalaba naye nga baafuna omugabo. Okay. Kati ba committee obo bukiiko aka finance omukulu ng'otandise okuseka omukulu Moses Sali Bebe Cool yakulira nabirabye nenzigoomu n'amaanyi nga ndaba omukulu anko yeewadde ekifo gye tumumanyidde eno interim. Awo anko yasinga amaanyi. Yasingawo amaanyi awo era ne initiative yiye. Ne initiative yiye babawa yakireeta kiringa bona agamba nti nga walaba omugenzi Muzaata nti tulonze Mufti gundi naye ng'ate Muzaata yasinga okuba voko nti baga Muzaata deno kuba bajja kulowooza nti naye ng'olina ssennene. Kati anko yeewadde wantu we tumumanyidde obulungi kuba mu byensimbi ebyo si mulungi. Era oboga nti si mulungi otegeeza si mulungi abadde abikoleramu nnyo vulugu. Abadde abikola vulugu ojja kumuwulira. Si musajja ojja kumuwulira tiwe buwikiseera ojja kubawulira nga beeyuza bbanga ttono. Si musajja wakusembereza nsi mulungi ate no waggulu teri makulu weno waggulu w'amaswaga nti Kenzo yayagala kulaga ku bantu be ti abantu baamuvuma abawagizi ba Bobi Wine kati bamulaze bamuwadde. Teri makulu gali wali anko waali babanoonyi ba ssente bonna abo. Research and Development Daddy Andre tebalina bwongo busobola kwongera ku industry. Abo bonna bantu ba kukuwa shares nti naawe eriirako wano. Daddy Andre mumanyi Andrew Jambo. PR and Communications Fina Masanyaze yagenda okwogerera Federation. Fina aludde abadde nnyo mu b'amagye eyo myaka mingi ye waabwe. Sinawuliramu mupya. Mpozi tomanya maaso eyo gy'olaga. Ndako mu bonna abadde bakolera amakulu bonna tekuli Fina wa Jeno Sale fanfe myaka mingi. Special interest groups Muzei Moses Matovu. Anti kati waliwo time wotuuka ng'onoonya relevance nti bannaaye ani gwe tukonvinsinga. Muzeeyi ono musajja mukulu bw'abidde ebbali ng'omudalizo. Era mutwala ebbanga omumatiza mpola naye kati muzeeyi amala n'akkiriza kuba alabye ku regimes nga zikyuka. Amanya effect ya regimes basajja basobola okuyisa obubi n'akkiriza. Kuba ye muzeeyi mbadde nninze kyonna muzeeyi siraba I've taken time siwulira gundi gwali mudda tewaagundi taliimu naye kyenna baneeno amalala ago. Anti kati muzeeyi waliwo ekiseera ekituuka nga pressure y'ensi amanyi alabye emirembe mingi kati takyalina pressure ya nsi ebintu bimu. Idi Amin we yatulugunyiza abayimbi baki muzeeyi yaliwo nga muto abimanyi so takyalina gundi anti otuuka nga si gwe osalawo ng'olina okugenda. Compliance and regulation Silver Kyagulanyi era banoonya relevance naye Silver y'omu ku basajja benkuze negomba ngoberera naye oyo nina information waayo badda ninako omukulu omu yanyumizaako nga yabakulemberamu yali 2011 akwatagana gavumenti ebadde emuwulira. Silver Kyagulanyi ng'abadde alabika ng'omusajja abadde hambo nnyo ali gundi ali mu bibye. Omukwano gwa Kyagulanyi biki gwa Robert kubanga erinnya Kyagulanyi Robert aliwambye lwa byabufuzi naye bwe wayogeranga Kyagulanyi ng'obwongo budduka wa Silver. Ali nange musajja gwe nzikirizaamu ennyo naye abantu bamanya administration n'amanya nti tolina kyoyinza kukola nga gavumenti eno nga ezze n'ekuteekako ekiyinja esobola okunyiga. Silver yali kuva dda ng'atuukirira waliwo gwe mmanyi gwe saagala kwogera nga Silver yabaliidingako ne bagenda mu state eyo. Naye byaddako. Silver aludde. Silver yawandiikiranga bakatolu bw'amazi kiraba ebiiso myaka 10 kati aludde musajja abadde smart kuva nswanjera eri ku bigo. Kati amanyi state kyeyinza okukola kiki kyotayinza kwewala. Banoonyayo abantu abali relevant noga nti gundi bwe bamulaba mu komiti eno bajja kudda ddamu n'omulala abadde atidde naga eriyo bayaaye bereere kati gandabyeyo Silver kantuule. So okuleka muzeeyi Moses Matovu bonna bennaakamenyi kitemuli gw'olaba mupya atali mukozi wa nsi. Anti muzeeyi
relevance lwaki muzeeyi yaliwo kwa Idi Amin muzeeyi oyo musajja musiraamu era kinza okubanga yapepere bamperereza buperereza muzeeyi jantukweza baliwo ebituuka nti mukulu gundi yankubidde akasimu n'asigala nti ekibuli wano kaŋŋende musajja musiraamu tebatera nnyo kwagala kuwakanya buli kimu naye nga naye aba alaba ebigenda mu maaso gamba nti komiti eno Uganda Musician Association kyetaliimu gundi yakaŋŋende kale naye nga tekisaana waliyo abantu betulese ebbali. Tugende ku owakola ku disciplinary committee Nina Rose. Nina Rose abo abaana abakyali abato mbanenya kitono kubanga kati ensi gyebazza gye bazunga buyaga gyebazza gye balaga lwakuba oluusi ate benjagala ennyo okukola ki okulabula kuba bakyalina ekiseera kiwanvu mu nsi ng'oggyeko bino ebyoga nti gundi bamusse naye olina omukisa munene okuba nti okyawangaala okusinga ku bakadde kati Nina Rose bamuwadde position gy'olaba nti teri suitable kuba olonda otya ekyempisa ate n'okiba Nina Rose abadde akyali kavalinga kuva mu drugs biki wandironze abantu webali abalina discipline kitegeeza bakoze kintu kyabwe kuteekawo bantu nsasudde gundi kamuwe wanajja kunkolera mu bijja so ino project ya muntu gye bataddewo eno project kikulaga mu maaso kyekigenda okuba nti abavubuka bano balina okujja beetabe mu politics kitegeeza music aba afudde kuba music kintu ekigonza omwoyo okwewummuza ojja kutuuka nga tekyalaba byakwewummuza byamu. Anson bali luno chief whip Anson abaddeyo muwuma Anson mu Sweden abaddenga Sweden era bwe yajja kuno ng'alina akasente akawera wa Gothenburg awo Gothenburg ekibuga kiri mu mazzi Sweden awo waliwo mukwano gwange ali Sweden babeeranga naye oyo abadde kuwuma ne Alima Namakula bwe batyo era tebalina kye bakoze sikirabye emyaka gyebaddewo wuma. Komiti endala obukiiko obulala gospel Pastor Wilson Bugembe ne Levikson. Wilson yannuma kubanga Wilson mukozi waabwe nali ntuddeko naye era naye mukozi waabwe lwakiri nti olina kuba mugonvu eri ensi nali at least oyo nnyumizaako naye omu ku omu nti musajja namwagala nnyo musajja mugezi ayimba ennyimba eziriwo emyoyo z'ekikulu naye nga muto myaka gyonna abadde musumba challenges abasumba abakulu nga babugingo ate n'abakuba ku ttaka ati babugingo yabakubye ku ttaka foniiru bye mwamuvumira ate bye mukola ate nga ye muyimbi alina ekyokwewolereza ali very humble ali down to earth kati abadde tayinza kubulamu omwo kubanga siteeti okuva ku Natasha abaani mikwano nnyo gyabugembe ng'omuntu kati manyi nti amaanyi gigava eyo ye mumanyi ye mukwano gwa State House Levikson Lubyogo olyongerako Lubyogo ekosovaawo Levikson ali wa musumba eno watokota project wetokotera era omukozewo obutamuwa baaji kati nkutegedde bulungi ali maanyi wegatokotera kati awo nzijirira amanya sinawulira nnyo agalinga amapya Buzayi Moses Matovu Nina Rose Anson mu byebufuzi Anson bali luno Anson abadde kuwuma emyaka egitali n'ebiri esatu ye mumanyi Anson bali luno mumanyi bulungi abadde kuwuma emyaka gyonna wabadde nga bamaiko nawe ekyo kyo naye ennyini ne bw'omubuuza tugende mu maaso oba waweddeyo nkyagenda mu maaso kadonkamu Lord Fred Sebat oba erya Lord anyway kitiibwa kye weekiri kitiibwa kye wa Lord ekyo abantu bamanyi nti Kabaka yakimwa naye nga si yakimuwa ate naye kirala namulirako era ng'akyegaana olw'obwavu era annuma kuba musajja akuba olukoba ayina ebisoka ayimba bulungi abuwulirira naye era state kasita embeera yajjawo nti bamuwoze maama banjaga $5,000 sala musasulidde sima $2,000 manerenda bina kulukula maali ye n'egenda era annuma nnyo kuba nkimanyi tajja kudda ngulu akuze n'okukola takyakola ebyo byalina okubeeramu byalina okubeera kati regional representatives, it was decided that they will use
UMA regional coordinators. Ba regional coordinators ba UMA nti be balinga ba subscribers nga bonagamba nti GNL wewandiisizo ina kadi ya UMA basobola okuwaawo obufo nti oli w'embaale byo bya distribution of power NRM byebyo byekola nti gundi yatuwagira nnyo katumuwe stage ey'Entebbe akubenga emmotoka ezo waliwo omusajja ali awo kanyama akube ebikonde emmotoka n'egooma bakuwa yambala yero mu 7 zisolooze wa boda musibe ekijegere byebyo ebina makulu gasiya. Mutebe, this is utter nonsense. It's ebina makulu music nsobola kumukulukira okuva gye yava nebe yayamba nebo yava ku mulamwa yalagawa bino bigatta bitola ku industry byongera kutola ko kuba industry tutte emyaka ng'efa ezeefa gradually nakati ate kino kye baakoze bagittidde ddala kubanga akakiiko keegasse waliwo sente bwe zinaggwaawo nga banegenda kuba kyenkugambye nti anko wali waatudde mumanyi era ojja kuwulira n'emyezi 3 giyinza obutawera oli mpita wano anko waali asasulwa anko yeewadde kuba yeeyawo yalonda ebyo yeewadde kiringa wanagamba nti gundi alupo ye vice naate tulinayo minisita nga ye bwakuba essimu ne vice president waali minisita nga bwalaba gundi sekandi abaddewo naye ng'ate abasajja bamuduumira basale bamugamba nti nkwagala ggulu ku makya asula ajumani naga nyinza okutuuka leeti omukulu ampita naga njaga nkwagala enkya eggulu kaga ngende nsule kwa jumani awo akyoli ini ng'otya tubimanyi wano ye protoko ya wano anko we yagenze we wasinga obukulu. Kino ekintu kiri spearheaded by politics, so with politics nti 2026 kakati abakulu batandise dde okutema empenda y'okulya ssente. Anti kakati abasajja buli lwota basasula beemulugunya yaga nti Kyagulanyi ono gyali yeeyagala twamweyawulako babeereeyo bawulira ennaku twamweyawulako atusinze mu bantu sente azifuna kuba Kyagulanyi sente azifuna nyingi ddala ate nga zimu na za gavumenti ziri documented sijaga nti alyanguzi biliyoni 3 gavumenti erina zikuwanga leading opposition party ekyo tukimanyi sigamba mbu ali enguzi oba ki osolooza ababaka ebekulu takyayinza kukola bivulu bivaamu wadde $500 million omwaka olina kulinda gundi campaign mbu buli concert buli rale nofuna $2 bakyogera ati kitegeeza bakukyusa okolera ki kida kyonka kati noba nti kyolinda okole bwebitabaawo abantu mwabavuwaza fe ababeera e Kampala tukimanyi nti abantu tebalaba bivulu abantu mwe mubawa tiketi n'ogamba nti mukaaya event seyategeka Spice Diana sho ku ssaawa 12 ejjudde kyokka bw'osanga Spice mu nkuba emakindi ne Roger Lubega manejja we fe ababalaba n'omuwulira nga bakaaba nga tewali ssente ng'ayina n'okgenda akola akalango ka muhoozi bamweddiremu nti kwatayo kantu weegaane abantu kola kati ensi yonna yakyuka ng'oggyeko bino ebyemutulaba obulabi ku TV zino ze mutuulako ezitakyalina puroguramu allegations z'okutta omuntu lwaki state temukozesa nga Joseph Mayani amaggi buli bwogezaako okwetaaya ejjukira wali tunayo kesi buli lwobanga agenda abakulinnya ku kagere ekyo bazze script bazze bazikola kubanga ebyo tubirabye omuntu ali mu fayiro eyo nali munoonya ng'omuntu kuba nali neebuuza DPC ono yalagawa ayita Ibrahim Sayiga yali mu fayiro ya Kalamagi yali mu fayiro ya Danizi ku Mapeesa yali nga DPC w'e Makindi awo nzijukira ne rediyo eyo baamukuba obubi ne bamusala mikono biki ye yamukwata yennyini ku mukono okuva ku Makindi wali ku poliisi y'ekibuye gye bayita y'ekibuye ye yamuggira ddala mu kizungu Ibrahim Sayiga musajja basayidde obusoga abuze oba yagenda kusoma naye nga ensonga ezo ebyo bintu bikolebwa nga biwanvu nnyo kubanga bw'oba olitunuulira yani yali nja nnoonya nja kufuna ali mu ya Spice
Spice wano ku byansamba. Nsamba eno. Anti kati fayire eyo era etambula paka Makindye. Nenga wadde bunamwa yaddala wano yakatwe. Anti kyekyera gye bayita ekatwe. Anti omanyi poliisi eyo bagisabira Katwe nga tewali kifo ne bagizimba ekibuye. Kyobola ye ekifo eri gazeti Katwe naye yazimbibwa Kibuye. Kale kati ebintu bingi nti bino ebintu byolaba naddala bw'otunuula ng'ogyeko eswaga enzo leadership skills kizaayina okukulembera Shiba n'okulembera Bassebatta ng'ogyeko obwavu buno obubwe batadde mu bantu bennyini kubanga kino kiri planned. Kiringa bw'olaba nti gambling is booming yet poverty is looming mu Uganda. Nti obwavu obuyitiridde nnyo ate tebuganye biyumba bya zaala kuzimbibwa nti kyekiddukiro ky'omuntu okufuna ku buweerero y'essuubi lyonna gy'olirina nti nkolamu wino naye nina okubeeramu n'enkumi zange 5 noonye emitwalo 2 ne bazikuba n'enkya na luli olina abeera n'enkumi 5 ng'asuubira okuwangula obukadde 5. Kati ne biba nga bizze freely zino zonna pulaani za state nti bantu bano bw'obanyigiriza n'obavuwaza omuvubuka eyali badde alowooza ebirowoozo by'amakulu nga nze oba n'awuliriza bino agenda ku betting tips. Ffenna ababyogera tulibaddeko tusizanye emipiira kuba tuli basajja bya mizannyo biki era bonziza ate mu byemizannyo ezo gobe nate gye nsinga okumanya naye tubulabye tactics zino zonna zaaleetebwawo obukulembeze buno obw'obumbula. N'ogenda n'okola mbuleera Uganda Sports Betting Association nti yeetaba aba betting ngisanga wano n'oteekamu betting companies nga zizo nga olesa abayindi bye bayita abayindi naye nga baddugavu baawano n'omanya nti eyo kamba kamule buli kebakola akatono ovamu wino oli desperate. Abayimbi shozi zaabwe kanzirinnyemu eggere bw'otegeka nga toli wa state ekivulu kigenda kukusala kuba ssente eziranga ku TV ezaabwe tozirina n'oba ng'osembye kati bw'osarendaringa bagga agenda wewandiise mu kakiiko kali ke twassaawo kakubuulira emitendera ye bannaaye kaakati abadde ayimba ennyimba ez'amakulu n'otandika okukyuka timanya akalulu kako muzeeyi biki kati ng'obadde olimba nnyimba ziyowa abantu ziddaabiriza mitima gy'abantu. Nsasira muganda wange Ronald Mayinja muzeeyi wange yali aganye Ronald Mayinja nalabye show ya Misaki omusajja entry ya Ronald Mayinja ne mpulira nga nyana kaaga amaziga live band yakuba bukubi naye omusajja yavudde behind backstage ng'ayimba nazaliwa mukazi mu and the audience was n'olabye ddala nga nenga and njaga nsinkanya Mayinja jamubuuza kiki kyolaba mu bantu nga bw'okuba ennyimba ziri nekiresi I'm forgetting other songs naye ziri ennyimba ez'emabega nazaliwa mukazi mwavuki nekiresi kati Nkereya. Oh my God. Nalabye abayimbi nga kibijjigiri bakuba noga nga olaba audience eri hyped. How far has politics killed the industry? Ejja kuba topic ndakwa zino episodes naye tebayiga buyizi kati Mayinja ayingira ekintu ekyo oluusi tebaagala kukkiriza naye amanyi effects zekimukoze nti teri yakuwa mpiki ezo nti ozizannye nga bw'ozaagala kutega biri kukujja ku mulamwa kuba dictator takwagala ngako kubeera mugagga kuba na mirembe akuwa ekyo ng'ate akuzizisa emisanvu mu maaso kali Mayinja bamukiriringa ogambye nti muzeeyi we yamwagala naye ate omuntu gwe mmanyi eyagala ennyo Mayinja yali eri Wamala gwe natandikiddeko ne statement gye yakola n'aga nti omwana ono ayimbanga nze yali alowooza actually ye mukulooza okukwe yali amanyi ye musikaawe so ng'ategesa abayimbi bangi bakabuye Ssembogga baani naye talina gwe yakolako statement bweti naye Mayinja gwe yali yamuyiwa kwa nalaba era ate nga ne ssente tazirina kwasuubira nti Mayinja omuzeeyi eri Wamala bw'azuukira kati ayinza okusanyukira ne gyali webanga nga bwe batugamba nti abafu balaba gyali yennyamira kubanga nze bwe ntunuulira tolina mirembe gy'ogamba nti omukyala
omukyala Aisha nti ali ku kyeyo oli eno ate nga naawe kyeyo wagezaako awo ndoza ne biziringitanamu. Aisha yagenda waliwo details mpanvumu naye nga kati bw'ogamba bw'okozesa ekigambo nti oba yanoba oba biki kirabika bulala. Ne mmanyaako awo ng'abapangisa baagala enju y'omukulu egundi awo Buziga ng'ate omukulu wabeera kati ng'olina okwambuka amadaala ogenda ate abapangisa bali eno kati nendaba nga byonna eno yavaayo nali enonga ku mwala ewe Gaba Road oba enonga ku mulungu anti kati yasooka n'abeera ku Roma wano no yayinanga ennyumba yayinanga bizinensi ya Roma nga gitataaganya oba ogirabe Namasuba n'abaako waali we yasenguka yatugamba nti baali bazimbyezimbyeko ebibanda naye nga ebyomunda byalaga nti yalina amabanja ge yafuna olwa bino kubanga baamuwa emmotoka eyo ate n'agezaako okwagala ogijjamu ekigulira Magala eddiba nga ate tevaamu so nga ate agikuwadde alina byakuteze kati kwe kudda akole oluyimba olumala eggobe mu kibya ng'akalulu kabindabinda. Ako akakiiko ka mukyala Mayinja information ngiina ya munda nalabako omuntu yali yamuwaddiirwa eyo maaso ku maaso naye ebyo byonna kale bikulaga bukyafu bwa politics buli lw'omwesembereza assa abantu cause bw'oba otunulidde Ronald Mayinja yakubanga ennyimba zi Necklace Mama Doreen n'otunulira ennyimba yaddamu mu renditions yes olwagundi twagala nnyo ensi yaffe kali kasajja nga kalina omutwe like rendition eya ennyimba bonna abadde ennyimba za Eri Wamala nalaba omuntu yayagala n'okuyimba nga Eri Wamala nga toyinza kuwaka yali amutegeera nnyo era bamuyitanga mutabani we my god ne kati bw'otunuulira n'ogamba oyimba akumanyi naye nga weebuuze mu kukuteekateeka gavumenti yaliwo wateekebwa nsi mwakolanga music kubanga mwali mu famire ennaku mwenna basemakula era abasajja boolaba nti bayize buyizi ba lutaaya bajja nga baliko bwe bali n'ayongeramu bongezi maanyi hadiwaaka naye yali tatuuka kubabiri bano tulina gye tubeera ne tukola competition zaffe ezo n'otugeraageranya abayimbi biwanvu ebaayo ebisongovu omuntu n'akunyiigira olw'omuyimbi we naye ng'olaba nti bano abasajja baali b'amaanyi kati nze saali mubanjizza kubanga nze siwagira na munye omuntu nti beera mu music fiira awo naye finishing eno ne bakutega ate naawe n'ogwamu kubanga talina makulu gajja kufuna oluyimba lwa Bugembe nti nsaba ntandike bulungi era mmalirize bulungi eyaluyimba ndumanyi naye nga tumaliriza bino byonna federations because is it the Kyagulanyi effect Bobi Wine bino babikola lwa kupanikinga nti tukoze tutya naye nti era kiringa bonanga nti nkuŋŋanyiza abantu 50 balwanyise omu mwe bakuŋŋanyiza bwe musanyuka nti tumuwangudde ate ndaba nga mmwe ababa bayiise kubanga gw'olwanyisa ali omu muli bangi kitegeeza bagassa ekibookisi mwe temweraba nti kiri kyenkugambye nti bebekula okuva emabega eno ayagadde kulaga nti talulunkana naye nga kaadi zonna yazirina ezo zonna sente zigenda kuba zaffe babi ba musolo kubanga kati tweyongeddeko paalamenti endala etatugasa kuba talina kyetuyamba tebalina maloboozi bagenda kusitula ku lwaffe ate nga ne mubivulu gye bajja baagala kujjamu mmwe ate nga ne bwaboyikooti nga tolina kyofiirwa mulimu kale abayimbi aba music anyumira amanyi nayagala nnyo palasi oyo ng'akyaliriza ddi nga tanagenda na mu America kumusiba kati akomawo kuno nga Eke yamusenzesenze abateekebwa afa mu 2015 nga yali yakaddaye mu 14 kyakola bubi naye n'abanga atagala lwa mukulu we palasi ayagala nnyo baganda be naye siina nnyo nti kyenja kugamba nti kino kubanga nze siina kyembapiininga buli omu anoonya kulya naye njagala kubuulira muntu atulaba nti ebintu bino waba birinamu essuubi teririiwo buli omu anoonyeza lubuto lwe
ebintu bino ekitegeeza still bafaani be bagenda okusigala cause someone thought art industry yeyinza okubeera ng'esigaddewo okwogera ku ebyo bye tusuubira ebinyigiriza abantu. Ennyimba Ronald Mayinja ze yakubanga ssente y'ekibi Africa bizzeemu ennyimba mpitirivu ensi yaffe zonna. Alina olumba lwe yakubira Ssaabasajja ebikunyumya bingi Land Road, a lot of songs. Olabye enkumbi eyamba Bassebatta. Yes, bw'olaba Road Fred Ssebatta, Muzeeyi Moses Matovu baani. Biba byawedde. Kubanga oli akusasula gw'olowoozaako. Ate era Ssebatta bamuwadde time ennungi kuba abadde takyalina source ya income. Embeera ye nga mbi era nga naye namuwulirako ku interview nga bwa road tebukyalina we bumva nga sirina ssente mu nsawo. Muganda wange mu kitundu ekiddako tujja kutegeeza abantu how the industry shifted kuba bw'oba otunda ne kati art industry bwe ntunuulira mu drama n'otunya n'ogamba abawandiisi what do they write, what does it add to the society? It's more of like love temu bikiwe bito but sije giri emizannyo egyali critical to the society and to the leaders, all of it, the leadership. Comedy kati wakuwemula. It's strictly vulgarizing, profane. Era wemula yabaaliko. Yes. Olina ajja n'ayimba you know me, such a danger. Newonkanga ye hit kati gye tulinako ye bantu ki. N'otunuulira n'ogakanda. Okay, kale ekyo kiba nti omulembe bwe gute trend gye batutte naye era birina limiti. However, si egundi eri gye yaliko ey'Abasebadduka, Prince Job Kafeero, Bassebatta, abayimbi b'akadonkamu Mwenge bamu bakyalina balamu. Ennyimba ekyamawoma Yesimu nga ayimba omukwano naye ng'ate n'alina n'endala eziyigiriza ba Philip Bongole Lutaaya. There is no one you can compare Philip Bongole Lutaaya to now. Ate nga president gwe balonze akulaga nti yamusinze. Kale kati ebintu bingi byolaba nti abantu ate abavodde industry kuba kakati bajjanga president ng'oggyeko kino nti kale ayina award ezo ate award tuzimanyi bulala ng'oggyeko n'okuadinga award si kuyimba. Bwe tulifuna akadde nja kunnyonnyola awarding system etunuulira ki efuniramu wa kyova basobola okuddira award ne bagijja ku Nigeria ne bagiwa Omuzimbabwe nti Omuzimbabwe ono agenda kusanyuka nnyo okusinga Omunigeria atuwe relevance ewaabwe. So ng'eriyo gwowa obuwi n'aterekaka nga yabimanyiira. Tebiriiko na ssente era gwagendayo oluusi gwoteekamu nnyingi. Kati nze siyinza kukuwa leadership nga tolina leadership skills naye nga ntunuulidde gundi nga ntunuulidde buwanguzi bwo nti kuba yo oyinspirinze bameka kubanga gwe omuntu yatandika okufuna awadi mu 2015 wandibadde mu kibiina kye eriyo ba competitors abapya naye naawe weekoniza oyogera n'owulira amanya n'omenya amanya nogayeyaabo bali mu lineage oba mu layini yeya Matovu babaleeta kubikkirira nti ne Muzeeyi gundi gyali tikale jangu otuweesa ekitiibwa ekintu okukigaziyo kinyweza kubanga abakinyweza ekirina bye kinywera kuba ekigenda kubeerawo myaka ekyo ku lupapula bakulaga ekintu kinywedde eri omuntu omusiru nti bwe tukola association ne tutandika tulese ey'amawulire mukulu Frank Olusimbi sajja Drexek banoga ekintu kino kyamaanyi olaba Frank Olusimbi gyali kitegeeza we watuufu bano batuufu ekyo kituufu balina ababalira naye ng'ozze kutta busifa abaagazi ba music mutuggyeko eddembe lyaffe kubanga tetwetaaga gavumenti. Show zino ziri critical. Nkyanoonya essuubi ndowooza liringa lyaba amawulire abantu lye basigazza akaguwa ke basigazza thread on amawulire ate aba YouTube kubanga media mainstream media oba TVs ne radio stations zina associations ezitaba kintu kyonna kasa kiyingiramu association waliwo association weteetaagisa nti association nungi ng'oli mu UPRS
ewaba wa James Wasula ba Benon Kibuuka nomanya nti abo bagenda ne banoonya royalties z'omuyimbi n'azifuna oba tokoze kivulu nomanya nti abaatulaba baali kakadde kamu nga YouTube bw'ogiraba naye ate wano complaints ziri nnya buli lunaku twalaba Moses Radio nga complaininga ku bintu by'ebimu kati mwanditulekedde eddembe lino erya music Bob Marley nga bw'agamba nti music is the only hit ekuhitinga n'otafuna pain ndife katunyumirirweyo so si kugamba abantu bano nti bagulidde emmotoka naye nga tebakyayimba bannakigwanyizi nze nayogerako ku music oninga nti kyandibadde kyangu nnyo mu abawagizi abatufudde abantu bano kye bali ne basitutuuka n'okubatunda gye babatunda muba boycotting kyangu nnyo bwe muba mukikoze aleeta ebivulu bye mugamba agende bamusasule gye bamulina omusasulira be basinze okuyiwayo ensi eno music kintu kinene kyakola nnyo South Africa art industry nga bw'ogambye abakola script kati nze mpandiika mizannyo egyo ku masomero okola omuzannyo nga toleese buwemu oleese kusomesa obwongo bw'ovudde nabwe waka mwotambulira n'ojja ng'osiimuula ebiri mu mitwe gy'abantu ebikyamu kati bw'oba ng'onzigyeko n'atuula ku National Theatre wali onzigyeko eddembe lyange the freedom of speech and expression obeera oginzigyeko kubanga ogenda kwogera nga ggwe bw'okola ki bw'oyagala njogere eyali creative art kakati agituuzizza yalina ogirowooleza kubanga kakati gw'olabye nti ndudde ntya mu buyinza kangende mu ba art mba njituge kubanga eproducinga abantu abasobola abasobola okuba abagezi kambaggyeko n'ebiragalalagala kambawo omukulembeze waabwe naye nga byayogera bimanyiddwa nti tebiina gye biyinza kutwala muntu talina creativity kuba simuulirangako muuko statement zitwala mu maaso ggwanga tetujja kusukawo muganda wange Mutebi tujja kola episode ey'okubiri okutunuulira wawe kyatandikira and how did we reach here ekyo kikulu okulaba nti bojjayo ennyimba ze twawulirizanga edda zi tape cassette ze baatuzannyiranga nga bawuliriza Uganda y'enkya